Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Olunaku olwaleero lunaku lwa Arafa lwabbeeyi olwetaaga nga bwe ndwetaaga. Oyina ebizibu, oyina ebyetaago, oyina ebyokwebaza Allah olwaleero luzze. Waliwo ekiro kya Lailatul Qadr tekimanyikiddwa kiriyo ddi. Batugamba tukinoonyeze mu nnaku 10 ezisembayo ate ez'ensuusuuba 21, 23, 25, 27, 29. Naye Allah akuwadde olunaku lwa Arafa ddo lumanyikiddwa. Teruliiko kugamba nti oba ekiro ekyabweruti oba lumanyikiddwa lwe lwaleero olunaku lwa Arafa. Lwe lunaku lwokka mu nnaku eziri mu dduniya 360 Allah wakka emisana. Abaayi asuli bwetuuka saba edduwa zo. Bw'oba olinayo omuntu ogw'omanyi ng'ali mu lusenyi luno mwennyini mwe tuyimiridde essaawa eno, nkwegayiridde muweereze ka message mugambe muganda wange n'obwetwaze tonneerabira mu dduwa zo. Olaba Nabbi yagambanga basahaba nga baawukanaga temunneerabiranga. Olwaleero olunaku luzze, baganda bange ab'ebitiibwa tulukozese musabe edduwa zammwe. Bwe tukooye endwadde kuluma, tukooye bwavu kuluma, tukooye balabe kulwana, kati akaseera kaze olunaku luzze ddo. Njagala kwebaza Katonda olw'abasajja n'abakazi abewaayo okuba nga bayimirira mulimu guno ogwa Katonda gwe yatutikka omunene bwe guti. Mu ngeri y'enjawulo kanneebaze abaami bano babiri. Ngenda kwebaza ow'oluganda bamuyita Loni. Mukama akuwe nnyo omukisa ssebo, weebale nnyo, weebalire ddala, nkusabira omukisa okufiira ddala ku ntobo y'omutima gwange. Omusajja ono bassebo ne bannyabo yalaba vidiyo yaffe ku lunaku olwa Saturday engeri gye yatawaanamu nga tukozesa essimu bagikubako n'akwatibwako. Omusajja ono n'atuwa $2,600,000. Teyakomaawo, n'ateekako ssente ezizijjako $2,000, ekitegeeza mu nsawo ye mwavaamu $2,600,000. Mukama akuwe nnyo omukisa w'oluganda. Weebale nnyo, weebalire ddala. Katonda akulabye omukisa sigo wekka naye n'abaana bo era n'abazzukulu bo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Neebaza nnyo ow'oluganda Liverson Wakabi, naye yatuwa $5,000 n'aziteeka ku ssimu ku projekiti y'emu eya kamera. Mukama akukole bulungi muganda wange, Mukama akuwa omukisa, Mukama akwaze, yongere era agaziye ensalo zo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era mbasuubiza abalabi baffe aba Voice of the Gospel nti mu nnaku si nnyingi mugenda kulaba ekintu eky'enjawulo nga kibaawo wano, mugenda kulaba ekifaananyi eky'enjawulo n'ebintu eby'enjawulo nga bikolebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kaakati nno olwaleero njagala ng'omukristaayo ampuliriza, weebaze Katonda kubanga oli mukristaayo. Weebaze Katonda kubanga oli mukristaayo. Ne bw'oba tolina ssente, ne bw'oba nga bakubanje, ne bw'oba nga wasuze enjala, weebaze Mukama kubanga oli mukristaayo. Njagala otunuulire vidiyo gye tuva okulaba. Musajja mukulu yavudde Uganda, ayogera Luganda, agenze, bw'atuuseeyo bamwambaza enkutu bbiri, ekifuba kiri bweru. Bassebo ne bannyabo ekyo kye bayita obusamize, obusamize obukolebwa ku kamera. Ekyo kye bayita obusamize obukolebwa ku kamera. Weebaze Katonda gw'omukristaayo nti oyina Katonda akuwulira buli lunaku. Naye omusajja akugambye nti mu lunaku luno olwa Arafa Allah lwawulira, lwagenda okusonyiwa ebibi byabwe. Naye weebaze gwe Katonda nti akusonyiwa buli lunaku. Bayibuli bw'ekyo bw'eyogera mu Zabbuli. Kansooke olunyi luno olwa Isaaya essula esooka 18. Katonda wo gw'omukristaayo akuyita n'aga nti mujje tuteese ffembi bw'ayogera Mukama. Newankubadde ng'ebibi byo bitwakanvu nga bbendera, n'abitukuza ne bibeera byeru ng'omuzira. Katonda wo enjawulo gy'ayina ku bakatonda bonna nti ye buli lunaku asobola okusonyiwa ebibi byo. Mukama waffe yeebazibwe. Bayibuli n'eryoka eyogera mu kitabo kya Zabbuli neega nti Katonda waffe asonyiwa ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu, n'awonya n'endwadde zaffe zonna. Bassebo ne bannyabo, Katonda taliiko lunaku, taliiko mwezi, taliiko ssaawa yakusonyiyirako bibi, taliiko ssaawa yakuwulira ssaala z'abantu. Katonda awulira abantu buli lunaku, naye oyo Katonda awulira abantu mu mwaka omulundi gumu. Katonda oyo asonyiwa abantu mu mwaka omulundi gumu.
bassebo ne bannyabo si ye Katonda w'Abakristaayo gwe tusinza. N'olwekyo weebaze, twalayo akakisa, twalayo akaseera, weebazeeko ku Mukama omugee nti Mukama weebale kubanga ndi Mukristaayo, weebale kubanga nze tebasobola kunkola ebyo bye bakola balala. Weebale kubanga nze sisinza bintu bye sitegeera. Mukama waffe yeebazibwe. Twebaza Katonda waffe nti ffe n'okwogera ayogera naffe. Abange lwaki teweebaza ku Mukama? Leero mpulira nga twandyebaziza bwebaza Mukama omugambeko nti weebale Yesu. Mu butuufu njagala olowooze omusajja omukulu nga bakwambudde oweesibye enkutu. Mukama waffe yeebazibwe. Ddala ekyo kyongera kikubukkiriza bw'omuntu. Naye weebaze Mukama gwe Omukristaayo gwampuliriza nti Yesu Kristo bwe yakuyamba n'akununula n'akuwa ekisa eky'okutegeera Katonda omutuufu n'okumusinza mu ngeri entuufu. Weebaze Mukama, mugambeko nti weebale Mukama olw'okunfuula Omukristaayo. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda w'asobola okwanukula buli lunaku. Katonda w'asobola okuddamu essaala zo buli lunaku. Katonda wo naawe wooli. Bassebo ne bannyabo, twebaza Katonda nti Katonda ono w'Abakristaayo gwe twogerako ali mu kitabo kino kye bayita Bayibuli. Ne bw'obeera mu toyireeti Katonda asobola okwanukula. Kankiddemu mmwe abandaba batamanyi Katonda waffe ono wa Bayibuli. Ffe Katonda waffe ne bw'ogwa mu toyireeti fuuti 10 wansi ng'ejjudde obukyafu, Katonda n'omusaba asobola okwanukula. Tulina ebyokulabirako. Yona yamusaba ng'ali mu lubuto lw'ekyennyanja nga tamaze na kufuna wuzo. Teyali mutukuvu, naye Katonda yawulira essaala ze. Kubanga Katonda takebera mitima, talaba bino byakungulu. Gwe bw'ova e Uganda ne bakulooza nti engoye ze wazze nazo ez'e Uganda ze ziriko obukyafu, ze zitawulirwa Katonda. N'olwekyo bateekwa okukuguza, bakuguze, tebakuwa na buwi, wabula bateekwa okukuguza enkutu enjeru ozambala olwo Katonda alyoka akuwulire. Kitegeeza nti si ye Katonda wa Bayibuli. Katonda wa Bayibuli ne bw'ogwa mu kinnya, nkiddamu, ne bw'ogwa mu kinnya kya kaabuyonjo ekijjudde kaabuyonjo n'akubikka mpaka ku mutwe, naye n'ofunayo omukisa gumu ogumukoowoola, Katonda wa Bayibuli asobola okuddamu n'akulokola. Teyennyinyala, tasobola kwenyinyala bubi buno bw'okungulu. Katonda wa Bayibuli tasobola kwenyinyala buno obubi bw'okungulu, wabula yennyinyala bubi obw'omu mutima. Katonda ono wa Bayibuli bwe twogerako ono teyennyinyala bubi bwa kungulu, wabula yennyinyala obubi buli obutuula mu mutima. Mukama waffe yeebazibwe. Kyava ayagala otereeza omutima gwo. Bw'otereeza omutima gwo ng'ogutereezezza, ne bw'oba mu nnimiro ng'olima, bw'omusaba akuwulira. Abange tulina Katonda omulamu, tulina Katonda atalina ntondo. Ne bw'oba mu ngoye ze ez'e Uganda asobola okuwulira, teweetaaga kumala kugula ngoye z'Abawarabu, Katonda akuwulire. Kubanga Katonda si Muwarabu. Katonda ali buli wantu wonna. Ne bw'oba oyambadde otya, ne bw'oba ofaanana otya, bwe kasita otereeza omutima gwo n'omalirira okumusinza mu mazima mu mwoyo ne mu mazima, Katonda asobola okuwulira okusaba